Redivision TV kwoli webali kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo kubanga okyatambula naffe. Leero njagala kubeera ng'ate mbaleka ne kano aka Alex Waiswa Mufumbiro. Alex Waiswa Mufumbiro ye deputy spokesperson w'ekibiina ekya NUP amyuka Joel Ssenyonyi mu kifo ekyo ekyokubeera spokesperson w'ekibiina ekya NUP. Waiswa Mufumbiro musajja munnamateeka, yasoma amateeka newankubadde alabika akyeyongerayo okubeera ng'ate ayina okuba nga agaggusa. Kakati yabadde ku programu emu nga bamukyazizza ku mukutu okumanyiddwa nga Pal FM. Alex Waiswa Mufumbiro yagambye bino bye mujja muwulira nti Mpuuga yasaba debate ne Robert Kyagulanyi Ssentamu. Waiswa Mufumbiro agamba ye ayagala debate ne Mpuuga. Kakati gwampuliriza ku mukutu ogwa Redivision TV ngenda kuwa akatambi kano owulire Waiswa Mufumbiro nga ye yennyini agyesabira. Naye nga sinaba kubanga nkakuwa, njagala okutegeeza nti genda mu comment section ombuulire olowooza debate yene n'abeetya, ye olowooza Mpuuga anagikkiriza. Mpuuga emabega kaawo yali ayinako omukutu ogumu gwe yali ayogera nagwo, wabula Mpuuga oluvannyuma yawunzika asaba debate ng'agamba njagala debate n'omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kati Waiswa Mufumbiro amugamba teweetaaga debate ne president, weetaaga debate nange. Era nze deputy spokesperson w'ekibiina kya NUP Alex Waiswa Mufumbiro nsaba debate n'ow'ekitiibwa. Njagala batuwe debate tulabe gye zinagwe zidde okunywa. Redivision TV kwoli webali kubeera ng'okyawuliriza, kawulirize nzije tubeere nga tweyongerayo. Yabagala debate tosobola kubanga tugobe kwa deputy president ate noyagala linnya ku minzaani ya president. Kati gwe kuwadde omukisa jangu olinye ku ya deputy spokesperson owulire jangu ku kyonna kyoyagala, bya mizannyo, bya nfuna, bya kirasi, bya kusoma, bya bulamu. I challenge you in your team. Talumba eri ku masanyalaze yatogenda eri gyeweetekako omuwendo n'akasanke kakulema okakongolo kamala ebyoya tya baleete neŋŋaŋa.